Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi atabukidde mu kakiiko k'ekiseera akassiddwawo Parliament okunoonyereza ku vulugu ali mu kitabu ky'abakozi ekya NSSF akataddeko akazito kamuwe ebbaluwa gye bagamba nti yagiwandiika ng'alagira NSSF okuwa minisitule ye obuwumbi 6 nti abeeko byazikozesa. Minisita Betty Amongi asinzidde mu kakiiko n'ategeeza nti akooye okumwonoonera erinnya kuba ye tawandiikako bbaluwa ng'alagira NSSF okumuwa ssente. Ebbaluwa gye wandiika yali erambika NSSF nti waliwo ebintu ebikulu bye baali batatadde mu mbalira ya NSSF kale nga byetaaga anoonyereze ku nsimbi ez'obuwumbi 6 ziteekebwewo nti wabeewo n'emirimu egikolebwa. Ensimbi yali tasabye zize yadde eza minisitule ey'ekikula ky'abantu gy'akulembera. Omukyalo Namong okumanya atabuse nnyo agambye nti ebbaluwa akakiiko gye kazze kwogerako nti yasaba ensimbi ezo agyetaaga olwaleero luno era nti si waakuva mu kakiiko nga tebagimuwadde. Please underline that one, because when I wrote my letter, I was asking the God to do just that. That there are things you did not provide in the budget. The law gives you the power. And I would want, Chair, that somebody puts on this table today, where Honorable Betty Amongi directed NSSF to give money to Ministry of Gender. Today I want it here. Bw'atyo Minister Betty Among nga atabuse bitagambika. Eyo bwe tuvaayo Speaker wa Parliament Anita Among asindisa abaka bonna mu bitundu byabwe bakukiikirira okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 beetegereza enkola ya gavumenti ya Parish Development Model gavumenti yatongoza givuddeko nti egenda okujja bannayuganda mu bwavu. Muwanga gw'ebyensimbi guno 2022-2023 Parliament yayisa embalirira ya trillion enamba n'obuwumbi 49 gavumenti eziteeke mu nkola ya Parish Development Model. Mu bbaluwa Speaker Anita Among gy'awandiikidde ababaka bonna esomeddwa eri Parliament yawamu omumyuka we Thomas Taibwa abalagidde bagende beekennenya ensimbi ezakatuusibwa mu bitundu ebyo n'engeri gye zikozeseddwamu n'omuwendo gw'ebibiina ebyakafuna ku ssente ezo. Okutandika n'olwaliro ababaka bagenda mu luwummula lwa ssabbiiti ezo 2 okwetegereza enteekateeka eyo. Ababaka balagiddwa okutandika okukola omulimu ogubalagiddwa okutandika n'olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3. To examine the eligibility of the various categories of beneficiaries of the PDM fund. 3. Assess the effectiveness of utilization of disbursed funds by PDM beneficiaries. 4. Establish the extent of adherence to the PDM guidelines and procedures by the various actors in the implementation of PDM. 5. To examine any other matters incidental thereto and make recommendations for corrective action. Then, and report back to Parliament within 2 weeks. Okusinziira ku minisitule by'ensimbi omwezi guno gutuukidde ng'ensimbi eziwera ddala obuwumbi 75 ze zaakaweerezebwa mu nteekateeka ya Parish Development Model ku ssente ezo akasaakamu obuwumbi 49 ezayisibwa mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Abatuuze ku kyalo Kikko ekisangibwa mu ggombolola y'e Busedde mu disitulikiti y'Ejjinja baguddemu entiisa amasannyalaze bwe gakubye abavubuka 2 ne gabattirawo n'omulala n'akosebwa nnyo. Bwe baddewo ku ssaawa nga 7 ez'emisana abavubuka babadde basimba weema awategekeddwa omusomo ogw'ebyobulimi ekikondo kyayo ne kikoona ku waya y'amasannyalaze ne gabakuba. Ssente w'ekitundu ekyo Kakayire Yosiya akasizza bino byonna n'agamba nti akubidde poliisi y'e Busedde erezze okuzuula ekivuddeko embeteza. Ssentebe oyo Kakayire n'abatuuze aboogeddeko ne Kyabassa bagambye nti ekikangabwa kino mu kitundu kyabwe kibayisizza bubi. Omuzungu n'ateekateeka ennima ennungi n'okwegesa abantu okola saabuuni byonna abantu babeere bali kubagabamu nga bali kusengula tenti gaakuba abantu 3 nga basitwire tenti kano katiipu kajagangulu ku masannyalaze maini ababiri baafa omulala n'atwalibwa mu ddwaliro era yena asulawo taasulewo nga waliwo abantu 2 abafiire amasannyalaze babe bazimba tenti yakoona ku waya dinedamei amasannyalaze gaabitamu gaita abantu 2 bafiirirewo 2 babalumuyisa mu ddwaliro omulala ono wategerekeka ku kyalo kya Nakati bamweta Wairaga Peter awundi tukali kutegera wali evwire poliisi eriwo.
Ebyonga biri bityo omukazi n'omusajja Abamerika abaweddemba n'okukukusa n'okutulugunya omwana omulenzi w'emyaka 10 baziddwayo ku mmeera eruzira okuwa poliisi obudde okwongera okunoonyereza. Omusajja ono Nicholas Spencer ne mukyala we Mackenzie Spencer batuuze kasozi k'Enaggulu mu division y'Nakawano mu Kampala nga mu nkomyo bakulungudde emyezi 2 bavunaanibwa okutulugunya omwana oyo omuto. Kigambibwa nti abaagala bano bakakana ku mwana oyo bo gwe baasaba bakadde be bamukuze ne bamukakanako okumutulugunyanga olutatadde era ng'omusango gwabwe gulina kulirwa kkooti enkulu ewuza essaawa egy'abakalintalo. Olwaleero we bakomyewo mu kkooti ya Buganda Road okulaba omusonga zaabwe zituuse. Munnamateeka waabwe Daudi Mpanga kwe kusaba oludda lwa gavumenti lutegeeze bwe lutuuse mu kunoonyereza obujulizi ku musango ogwo, era omuwaabi wa gavumenti Joan Keko n'ategeeza nti bakyalina obudde kubanga etteeka libakkiriza okuŋŋaanya obujulizi mu bbanga lya myezi 6 n'olwekyo bakyetaagayo akadde. Omulamuzi Saratu Siime Tushabe aguli mitambo akaanyiza n'oludda lwa gavumenti n'ategeeza nti gavumenti esigaze ebbanga lya myezi 4 ng'ekuŋŋaanya obujulizi era n'alagira abasibe bano bazibweyo ku mmeera eruzira. Oludda lwabiri lulumiriza nti wakati w'omwaka 2022 ne 2022 nga basinzira mu maka gaabwe Naggulu, ababiri bano bakakana ku mwana oyo ne bamutulugunya ebitagambika. Kigambibwa nti ababiri bano bamuwanga ebibonerezo ebikakali, oluusi ne bamugaana n'okugenda okusoma, oluusi ne bamusibira mu nju obutafuluma n'ebibonerezo ebirala ebiringa ebyo. Waliwo abalwanzi b'eddembe ly'abaana ab'ekibiina ekya Charles Caregiver abaddukira ku poliisi ne bawaabira abazungu bano oluvannyuma lw'okulaba embeera embi gye baali bayisaamu omwana. Bw'atyo omulamuzi alagidde bazibe mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwokubiri balabe ensonga zaabwe zinaaba zituuse. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino tujja kuddingana ssaawa emu yakawungeezi ne ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tubagala nnyo ku Kyabasa mukulu Martin Oscar Kintu akyatongerayo mu program Savannah 256 mweyongera okuwuliriza.